Museveni all this plan yo planninga kubanga ku parliament lineteka terigenda kuyita n'aba NRM nabo batya oyagala ku inflicatinga Bobi Wine okumuteeka mu misango egyo egya mada omalembo omukwate omubuzeewo naye that is going to be the end of your group. Ebyo byonna byo planninga it is going to be the end of your group. Mukyatulaba tukyasirise nnyo naye njagala okubagamba temulowooza nti tetumanyi bye mukola, temulowooza nti ffe tetusobola kukola bye mukola, because nabagamba for the good thing we have is we have the numbers. Kyagulanyi, the advantage he has over you guys, he has the numbers. Kati mubadde mu weakeninga abaana ba National Unity Platform, abaana ba People Power. Mulabye Uganda mu mutaddebo simanya bi lockdown, mulowooza abantu bali weak. You are lying to yourselves. You are lying to yourselves. We are not weak. So Museveni njagala okugamba buli kyokola kyonna nkimanyi ogenda kera kumakya okole nga gwe presidential simanya biki mbokeere kumakya ogambe basegirinya tebaddamu kufuluma bweru oddamu okwate n'abantu abalala neegeza okwate ku Bobi Wine. That is going to mark the end of your friends. Lawe mugenda okutegerera munna Uganda waafaanana kubanga we are ready. Wamukitegeera, we are ready okubeera nga tukola ki. So njagala okuwaayo abantu eddakiika nga 5-10 mukubeeyokko muteese ku bigenda maaso mu Uganda. Amala okulaba muganda wange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkula musizon kama wange je baliko. Amanya gange bitwa Muhammad Badawi ndi wano Cairo. Kakati nzize mu kabox ko njagala kwebaza omwoyo okugulina ogw'okunumirirwa banna Uganda nabo abateerumirirwa gwe n'obalumirirwa kwebaza Allah kumpangalize. Amen. Obeere woyongera otubikula obwongo n'amagezi. Ensi gye ndimu ensi nzibunyera wano ffe weetuli naye tetulina kye tusobola kukola. I know that. Ku nsonga y'okubeera nti no tulaga obutali bwenkanya. Omusajja ali ambasada waffe wano alidda kyekimu n'oyo lwakuba nti wano munanga ffe twatya gavumenti ya wano yabonayo ya dictator. Era n'omala ofiimirirawo nti oba weekalakaasa direct akusibirawo ne bakutikkira nawo ne bakuwaayo. So ffe tulina kye tusobola kukola wano tulingira bwolaba abali e Dubai kale nobo basobola okugera ne bafuna olukusa ne wano toyina kyoyina sokukola ne bwe mwegatta basatu banna ne muyimirira awo muyimiriddemu ne kujjako nga kizibu nnyo si kyangu kubanga ono akolagana gavumenti yano ekolagana neya Uganda direct mu buli kintu kyonna ne bambega tubalinawo era tubamanyi. So kakati mbadde nzize nga njagala kuwa amagezi ku nsonga ya pato n'abo bannayuganda abasigaddewo. Okay, eyo njagiplayinga ku gundi kubanga erabika. Kati njagala kuwaayo abantu chance wano muteese ku nsonga ezigenda maaso naddala mwe bannayuganda abali mu bisisisinga ebyo. Njagala nnyo okuwuliriza ku bannayuganda abali ettake abali mu bisisisinga ebyo mutubuulire ki ekigenda mu maaso. Kambatereke ennamba buli muntu nja muwaayo eddakiika 5 oba 3. 5 oba 3 899728175.
kale enamba yiyo njagala enamba yiyo the floor is open. Njagala kubaayo ngamba waayo obudakiika buubu kubanga we tutuuse kati bannange naddala mmwe abali mu nsi ezo kati ekintu we kituuse tulina okitwala ku leve endala, tulina okwejjamu akatengo. Oba mukitegeera bano abasajja bonna bambasada abo bonna tugenda kubawa information yaabwe, mubeeko kye mubakola bannange mbabuulire. Ono omusajja tulina okumutwala nga naye bw'asuubira okututwala. Omusajja Seggirinya ki ekimusibya? Mumukimanyi nti Seggirinya okuddamu okulaba ku nsi eno, Seggirinya okuddamu okulaba ku nsi eno n'oyo Ssewanyana eyinza okuba laaka ya Allah. So kyembagamba an eye for an eye. Enamba yiyo ayagala okuteesa, that's just obudakiika nga buubo, then tulabe ki ekigenda mu maaso. Oba mukitegeera an eye for an eye. Sebo nkulamusizza. Kale mukama wange. Ya kati engeri nkitegeera mukanda wange. nja kwerekereza amanyi. Nkimanyi nkitegeera bulungi. Kaakati teesa muganda wange. Okuteesa kwenteesa mwebale nnyo omulimu gwe mukola naffe abali emabega abasharinga abakola ki byonna tuseesaamu. Ng'era mwe nakugamba eri emabega nti pointi eri emu dictator yaggwa dda. Okumanya yaggwa buli abali mu gavumenti be ababba ssente bazisimira mpuku. That's why olaba nti baganye okuggulawo amasomero, baganye okuggulawo buli kimu, emizikiti, amakanisa. Bakimanyi nti batta abaana bangi nga kampeyini zaakatandika. Era bakimanyi nti tugenda kwekalakaasa bagenda kutambula mu disitulikiti zonna yeekalakaase nga awaayo listi z'abaana be batta, ng'agamba abantu abaana makomera tebaliyo babatta. Kati that's why they are not willing to open up schools. Ate ne economy tebalina ssente. Baali basuubireza COVID America ebawa ddagala. Tebaagala nandikubya abantu kugulawo nsi. Ssente tebalina kati baatandise busimanyi baagala kubba ssente z'abassekadaama bannakadaama abantu abali ebweru busimanyi ate babeewoleko ssente balongose economy. There is no money. Agabbi agali mu gavumenti agabba ssente ka video ka Lwabwogo wakalabye ke yabadde yerongoosa wakalabye ke nankalabye bulungi nnyo nendaba noono omusirusiru yeeyita Pastor Mbumondo ng'amupromotinga. Kusimanyi tuleeta Lwabwogo biki byonna tubiraba. Ekikulu byonna bw'oba tolina populaine ekintu Katonda kye yatonda n'ateekawo amaanyi gonna gali mu bantu. Olaba ne Katonda yatya amaanyi g'abantu n'agamba nabbi nti tebaganye wene baganye nze kambawe kabaka obwakabaka we bwatandikira. Gavumenti tesobola kuwangula maanyi g'abantu neweena teetya abantu. Kati ekyabaganda baffe be bazaddemu Abanyarwanda era nabo bawagira ki nkyukakyuka. Ekyabaganda baffe ab'ettake ekyabaganda baffe ab'ettake amazima tulina kwebeerera mu buli wamu bambega bangi naye tulina kwebeeramu ate tulina okubakozinga to be open tuvemu akatengo. Era ekyo kyogambye an eye for an eye. An eye for an eye. Nti tuli basirifu oli mu exposing business muziboycotting mutekeyo ebifaananyi bya famire by'omukazi gwakwana buli kimu kyonna amaanyi g'abantu oli akyagamba when I step on street. That's scared. Kati akatengo baddize naawe katengo.